muhandisi ogamba nti abasumba ne bannaddiini abali mu nsi kati tebali mu kkubo lya Katonda olw'entalo n'okwawukana n'obukyayi n'empala n'ebiri wakati waabwe. Ekigambo ekyo muhandisi kiri kitya? Ogamba nti abantu bakole ki? Abantu bakole ki? Ekigambo kino no kigambo kinene, kigambo kikulu eri ensi yonna. Era abantu beetaaga Katonda bayambe bafune okubikulirwa bategeere nti kintu kino kya bulabe nnyo nnyo eri ensi eno. Era obubi bw'omuntu n'ebizibu ebiri mu nsi kati ebyeyongera mu nsi mu Uganda ne mu mawanga gonna biva ku kuba nti waliwo ekikyamu ku njigiriza z'amadiini n'amakanisa gali mu nsi kati. N'olwekyo ekizibu kati ekiriwo enjiri yennyini ya Yesu Kristo ku nsi teriko. Enjigiriza z'amadiini n'amakanisa ge mulaba si za Yesu Kristo. Kyekivuddeko kuba nti abantu abasumba mubalaba Kampala mu Uganda kyakulabirako kubanga balina amaradio n'amativi balabika ku social media nga bali mu ntalo, bano ba Bujingo, bano ba Serwada, bano ba Kayanja, bano ba Kakande, ba Senyonga, bano ba Kiganda n'abalala no mu byalo bwe bato bali bonna kwesalamu kwawukana bukyayi kye balimu. Obuwandiisi bwe naweebwa kye butegeeza. Era Mukama waffe bw'ali andaga 1998 ng'andaga mpandike ku kukyama kw'abagolozi ba Yesu Kristo abali mu nsi, yatandika n'ekibi ky'okwawukana n'okwesalamu. Ng'alaga nti kabonero kalaga nti okwagala kwa Katonda tekuli mu bo abantu bano abali mu njawukana. Etteeka lya Yesu Kristo lye yabalagira okwagalana bokka bokka eriri mu Yokaana 13 olunyiriri lwa 3 kutuuka kwa 35 iryo teeka teribafuga. Ate obumu Yesu bwe yagala mu kanisa nga bwe kiri mu Yokaana 17 olunyiriri wa 11 okutuuka kwa 23 ubwo bumu tebuliwo. N'ekyo n'enjiri ebuulibwa mu madiini n'amakanisa ndala si njiri ya Yesu Kristo yennyini. Kubanga mbategeeza nti tewali baddewo bukyayi n'enjawukana zifaana bwe zisinga ze mulaba, naye akabi kaliwo nti okusooka era mbadde nkitegeeza nti abantu bano waliwo ekigambo Mukama waffe Yesu Kristo kyayogera ne Nikodemu. Yokaana 3 enjiri 3 n'olunyiriri kuva ku lusooka okutuuka ku lw'ekumi ng'amutegeeza ekigambo kye bayita okuzaalibwa omwoyo oba kuzaalibwa omulundi gwokubiri. Ekigambo kino ky'okuzaalibwa omulundi gwokubiri amadiini n'amakanisa gakyogerako bwogezi naye tekakimanyi, kubanga kwe kubatiza kwa Yesu Kristo kwogerwako Yokaana kwayogerako mu Matayo 3 n'olunyiriri lwa 11 Yokaana wayogera nti nze mbatiza n'amazzi lw'okwenenya. Naye oyo ajja ennyuma wange gwe sisaanira n'okukwata ku ngatozi oyo yali abatiza n'omwoyo mutukuvu n'omuliro. Kati kubatiza kwa Yesu Kristo ku nsi tekuliiko. Abantu babagamba tubatiza n'amazzi tubanyisa ebyo bye balimu. Naye okubatiza kwa mirundi ebiri. Okubatiza kwa Yesu Kristo amadiini n'amakanisa tikakumanyi. Kagamba tukubatize tukunyike. Yokaana yeesamula n'agamba bana nze mbabatiza kwenenya. Amakulu gaakyo kukkiriza misango nituli bawononyi kyokka wekikoma. Era basoma ebyawandiikibwa kimanyi nti abatume bwe baabuulira ne basanga abayigizwa ba Yokaana bababuuza n'omwoyo mutukuvu mumanyi naga nti tumuwuliranga nako. Kubanga baali tebabatiziddwa okubatiza kwa Yesu Kristo okubanaazaako ebibi. Mwoyo wa Katonda n'ajja n'atuula mu bo nga bwe kiri mu Bikolwa by'Abatume ssuula 2 olunyiriri lwa 37 n'olwa 38. Omanyi abantu boogera kubatiza bo balowooza kubatiza n'amazzi bwe buzibu. Kaakati okubatiza kw'amazzi kukkiriza musango kwe kukoma, naye okubatiza okuleeta omwoyo mutukuvu mu muntu kubatiza kwa Yesu Kristo okujjako okutundula ebibi mu muntu. N'ekyo abasumba bali mu nsi kati n'abannaddiini tebaafuna kubatizibwa kwa Yesu Kristo basobole kuzaalibwa omulundi gwokubiri bayingire mu bwakabaka bwa Katonda. Era amadiini n'amakanisa gonna gakonkobalidde bweru obwakabaka bwa Katonda. Kubanga mu bwakabaka bwa Katonda nga bwe buli mu Baluumi ssuula 14 olunyiriri olw'17 okutuuka 18 walaga nti obwakabaka bwa Katonda butuukirivu na mirembe na ssanyu mu mwoyo mutukuvu. Kakati mulaba obutuukirivu na mirembe
nesanyo mu mwoyo mutukuvu naye abantu abali munsi abagolezi b'amadini n'amakanisa obutukuvu tebabulina basinga babadde nabwo tebali badde mu ntalo zino ze muno bukyayibwe mulaba mwaka ku mwaka nga ne Katonda akulaga nti n'okunyigira omuntu n'okulamba kifu utewa kubanga wavuddewo obate wamaze okumusonyiwa n'okusonyiwagana nga kibwedde kakati umuntu awalana munne mwaka ku mwaka nga bwe mulaba abugingo ne Serwadda nga bwe mulaba Kayanja nani ne Senyonga bani omukisenyani Kiganda nga bwe mulaba impalana zaabwe bwe zino mu byalo mu madini mu makanisa bwe gadi abakatoliki n'abaprotestant bategeeza n'olwaleero bajja wano nga bayawukana dda bakabwana ngo balwanagana era mukimanyi byafaayo manyi munine ekizibu ky'obutano tunula ebyafaayo abantu bano bajja nga bawalagana dda bayawukanira eyo ne bajja wano nga bali mu ntalo ne bayingira mu byobufuzi olwamba tegeeza bulijjo mbadde nkyogerako nti mukirabire kuba omusomesa nubwo yasoma nga yasinga obubonero Makerere nga mu protestant tasobola okubeera headmaster w'essomero ly'abakatoliki tasobola n'abaprotestant bwe batyo kati zo mpalana ze mulaba mwe mulaba basumbaka naye nga amadiini gonna bwe gatyo n'ekyo okubatiza kwa Yesu Kristo tebagufunanga okubasobozesa kuzaalibwa omwoyo ekizaalibwa mubiri kiba mubiri n'ekizaalibwa omwoyo kiba mwoyo bwe kiri Yokaana sura 3:6 bo bakyali mu buzaaliranwa bw'omubiri obuzaaliranwa bw'omwoyo tweyambula dda mu munsi nga bwe kiri mu Efeso 4 olunyiriri olwabiri gutuuka kwa 24 olwo tweyambula Adamu w'omunsi nga tusigaza Adamu yava mu ggulu Yesu Kristo ng'oyo obulamu bwaffe butambula nga ye nga bwe muyinza butambula nga bwe yatambula era ebyandikiro bigamba nti buli alina essuubi mu ye alina kutambula nga bwe yatambula era nga tubeera n'endowooza yali mu Yesu Kristo nga bwe kiri ndowooza mu Bafilipi erudaawo awo wansi awo mujja kubifuna ate eri mujja kukiraba Yokaana kisooka essula yokusatu n'olunyiriri kuva ku sataawo n'okkirirawo nti buli alina essuubi mu ye n'okutambula nga bwe yatambula kakati abantu ye Pawulo agamba nti mugoberereze nanga bwe ngoberera Yesu Kristo bano basumba n'abakannadini bali munsi oyinza kubagoberera kubanga era mbasaasidde baseebo ne banyabo abagoberezi b'amadini n'amakanisa bali munsi kati ekiseera kituuse abantu bonna bafuluma amadini n'amakanisa banoonye Katonda ne Yesu Kristo balina okuzikira okugenda kujja kubanga be bagoberera nabo tebakyukanga singa bakyuka singa twafuna bali badde babali bibala by'omwoyo nga bwe biri mu Bagalatiya essula 5 olunyiriri 2 okutuuka 23 ne Befeso 5 olunyiriri 9 n'ogw'ekkumi nga bali n'ebibala by'omusana era nga balungi naye kaakati mbategeeza mwe mulowooza bakute Bayibuli mugamba bakatonda nedda Yesu Kristo yennyini Matayo 7 olunyiriri ndowooza luva ku 21 ategeeza nti baligamba twakukola ebyamagero mu linnya lyo naye alibagamba sibamanyi kubanga empisa za Yesu Kristo tebazirina n'ekyo mugoberera mpewo mugoberera enjigiriza ezagunjibwa abantu kyekizibu n'ekyo abasebo ne banyabo ekizibu ekiri mu madiini n'amakanisa entero z'abasumba zivudde kuba nti tebazaalibwanga mwoyo tebazaalibwanga mulundi gwokubiri n'ekyo mufube ku bubere bwandiisi buno mwe muli eddagala mwe muli enjiri gukomyawo enjiri yennyini ya Yesu Kristo ku nsi bwe kitaba bwe kityo amulembe gwa kuzikirira guno kubanga bemugoberera nabo tebamanyi kyakola okuyigirizibwa kwe bayigirizibwa balyeko bafuuka basumba beyita basumba ate nekyo nabagamba kifu kubanga basumba abali mu nsi kati si be balunzi b'ekisibo abogerwako mu byawandiikibwa bano bantu balala bakyereeta ng'omususi w'amenvu benyigawo kunyagulula ensi naye si balunzi b'ekisibo abogerwako mu byawandiikibwa nedda kubanga balunzi b'ekisibo baali bakujjanga n'ebisaanyizo eby'omwoyo nga mwe muli obutukuvu mwe muli obutuukirivu mwe kujjanga abasajja balina amaka balina abaana abatya Katonda balina abaana abagoberera ekkubo lya Katonda era nga n'abantu bonna babatunulira nga ddala maka amatukuvu naye kaakati abantu bajjabuzi avudde eri n'ajja n'asiba ttaayi n'agamba kadize ni pasita kaakati bemugoberera abo baki Pawulo bwe yayogerako
bikwa byo 12 olunyiri lwa 29 kwa 3 bagamba nti bwe ndivaawo emisege mikango gya kuyingira mu kisibo Yesu agamba nti munya olunyiri lwa 24 Matayo Mukama Yesu Kristo ayogera naga nti bana byobulimba bakiso bulimba balijja ne bana byobulimba balijja bali kyamya bangi kakati abatalina mpisa za Yesu Kristo baba mubagoberera koki kubanga tebalina kwagala bali badde bumu tebalina kwagalana tebalina bumu kakati mubagoberera koki basewo temugamba nimuwandiisi tebalabula ndiwo kulabula ensi eno temujja kulaba eggulu bya Yesu Kristo nga muli mabega w'amadini n'amakanisa gali mu nsi kati tekisoboka tekisoboka gogoberera ye mukyama iwe mugoberera yajudde empalana mwaka ku mwaka ayudde obucyayi kati oyo Yesu Kristo agamba musonyiwagane agamba nti muli ba Luganda mutegwa okubeera nga mu kuzaalibwa omulundi gwokubiri abakkiriza Yesu Kristo bonna bafuuka abaana ba Katonda ba Luganda abafugibwa etteeka lya Kristo era ekyandikibwa kiri kya Yokaana essula 5 Ibaruwa essula 5 lunyiri olusooka nti buli muntu yenna akkiriza nga Yesu Kristo ng'azaaliddwa Katonda na buli ayagala ayazaala ayagala naye ogwazadde buli ayagala Katonda ayagala ne muganda we Yokaana era ekisooka essula 4 olunyiri lwa 12 lwa 13 ate n'obuuka n'ogenda ku lunyiri lwa 21 ojja kugisanga nti okwagalana n'obumu bye byali byakuyimirira mu maaso g'ensi ensi neyeewuunya abagolezi ba Kristo obulungi bwabwe naye kati bonna buli omu akolimira munne n'ekyo basebo ekkanisa ya kyama revival yeetaagisa mu Uganda etwale omugugu wayo w'okuweereza Katonda amawanga gonna gafune obuwandiisi buno kye bugamba mwebale nnyo okutuwuliriza weewaawo tubadde n'omuwandiisi ya Mugasitoni Waguma